wabula abakazi n'abaana ab'obuwala mulaba ebintu bingi. Ndowooza ku lwa ssente n'okwagala ennyo ssente basobola okugamba nti agugo omusamba we bake nagwo bakweyo $30,000 n'okikola. Abaana abawala vidiyo eno ow'omutima omunafu giyiteko. Ow'omutima omunafu giyiteko weswi ogende. Njagalako bamitima gyakaluba. Wuliriza. Omuwala gw'olaba oyo mu katambi omugagga ng'amulonda ekkubo. Omugagga mu kumulonda ekkubo ng'amugamba nti bagende bakole ki? Bagende beesanyuseemu. Ndowooza nga bateesa ssente bulungi z'agenda okumuwa. Kaakati bwe batuukayo omugagga ndowooza ye yasooka okugenda anaabeko n'akomawo. Kakati n'omwana ow'obuwala ono naye n'agenda akole ki? N'agenda anaabekokko. Agenda okukomawo omugagga ng'alina obuntu buna. Omanyi okuba ng'alina obuntu buna ng'alina obusajja buna nga buli kunene okuyebula ebeeta bwe buti nga bulinganga matabi bwe buti gibiringanga biso kati okumanya abakazi mu Akamirika omuwala ono ssebo teyadduka yadde n'okkuba enduulu n'aguma era naye ne yeegumya n'agamba nti ekijja kijje yadde omugagga alina obuntu buna nenne bw'aba agambe nti agenda kunkozesa nze siina buzibu bonna bujja kukola ki? Bujja kukola. Munnange kumba omugagga ono ye teyeegatta. Nti omugagga oyo mukazi we yamuloga oba mukazi we yamuloga lwa bwenzi mbu omugagga n'alyoka amera obusajja buna kuno ku gundi kwe akaali akamu ne bufuuka buna. Kati omugagga n'amugamba nti tagenda mmukwatako nti agenda kumukozesa nedda. Wabula omugagga alina akakebe k'endowooza kalimu ebintu bye yeesiiga ku mukono n'abiwa omuwala ono abyesiige amukamenga bw'olaba ente. Omanyi okukwata ente omugagga n'ayimira bw'ati ne yeesimba bwantoogo omwana w'obuwala ono n'akkirira wansi n'atandika okukama gwe n'atandika okukama. Kati kuno kwe kubeera okwegatta kw'ono omugagga. Olwo ye aba atuuka ku ki? Aba atuuka ku ntikko ng'olwo bamukama. Bino byonna lwaki? Ssente. Abaana ab'obuwala bannange baaba era bannange paasipooti zammwe muzaagale nnyo. Kubanga omuntu alinnye ennyonyi n'agenda ne yeekolera n'ogenda e Saudi Arabia ne weekolera dde nti akasente yadde nti bimenyamu n'omanya nti akasente k'oli mu katobera mu mbeera etali nnyo yakuweebuuka na bw'otyo kubanga omuntu akweyambululiramu lwa $30,000. Kamba tuuseko ebigambo by'omuwala ono mumwewulirireko mu kamwa ke mumwewulireko. Vidiyo yiyo gimpereka like. Kati munnaye Honorable era we yantwala nze yaŋŋamba kintu kimu saagala kukola ki? Saagala kwegatta. Kale nga omanyi nti mutuuse mu loogi n'otuukawo n'ogaa kansoke ŋŋende nnaabeko. Okitegeera. Ye n'akola n'agenda n'anaaba. Kati nze nali nkyasigadde nga ntudde ku buliri. Kati we yakomawo n'agamba ky'onoolaba tootye. Ne mugamba ntyako ki nga tubadde ffenna eri ku sawuna. Sooka olindeko. Bwe mwatuuka mu luumu gwe wasooka ogenda n'onaaba Ye yasookayo. N'akomawo nga yeesibye ettawero. Nga yeesibye ettawero nga nange nkimanyi ekindeese kwegatta. Kati naawe n'oyimuka ogenda onaabeko. Nze neesigala nga ntudde ku buliri. Kati ye we yakomawo n'ambuuza. Yambuuza ky'onoolaba tootye ko nze nkutyako ki? Tubadde ffenna eri ku sawuna. Kati munnaaye ne yeebikkula. Jjaffe omusajja yamala okwebikkula ng'obuntu buli obwa. Ne mwana gwe ebyo ebintu by'oyogera bituufu? Okuvaayo nga simanyi nti no bituufu kuba kyantomera nakisanga lwakuba nti n'abantu era bye ndowooza nti woobagamba tebakkiriza nga tannakisanga.
naye nze nakola interview eyo nga wabaayo abaana abala kuba nyina beemulaba nabo kati bo ababeera naye be yali yeebaseeko bo bakimanyi. Sooka ombuulire ng'alina obuntu buna ye nga kati nga bwonna ng'obumu buli eno waggulu ku lubuto nga ku kkundi ng'obumu buliwa buli ku kifo kimu naye nga bulinga amatabi like weewute. gwe mwana gwe sooka oleke ono omwana bannange obuntu buna nga buli mu kifo kimu nga bulinga amatabi nga buli bwe buti ng'era buli mu kifo kimu kamu kale nga buli awo era mu kifo kimu. kati obwo buyingira butya omukazi munda akwata bukwate n'abupakirayo anti labayo bwonna bwali tebukola nga wakola nze nange namubuuza neekaza nemubuuza nemugambi ye bwonna bukola nemubuuza wabaaki ng'omuntu omukalu mubuuza wabaaki bakuzaala nabwo naŋŋamba mbuno omukazi we ye yakimukola nze neŋŋamba nze nali nfa kimu nze tukole bye tukola nze ŋŋende kuba nze maama ng'olabira buntu buna ng'ofa kimu mukole bye mukola ogende abayo kati wali wayimako obwa bubiri okitegeera kale nange natya sikugamba nti saatya natya nga mbulabyeko naye oyo omusajja sijja kulimba kati nga nninda kiri ekiseera kituuke ŋŋambe nti saawa yakwegatta nga nange nninda kiddako okitegeera kati ne wayima obubi naŋŋamba nze seegatta okitegeera naŋŋamba nze seegatta era sigenda kukukozesa ne mugamba ate kiki era kye nakola naŋŋamba yayina akahandibaaga mu ngalo najjamu akakebe kalinga bankugambe kalinga katya kalinga eno zino zibboto zetunyweramu kale akakebe nga kali mu nsawo ye n'akajjayo kaboto like boto gye tuteekamu ki oba amazzi oba ki n'agimpa n'agiteeka n'agamba kwata n'engikwata munaye we nagikwata n'aŋŋamba nze ogenda kunkama ne mugamba okukama n'aŋŋamba yeesi nze kyenjagala kwe kwegatta okwange kwera kwe kumala okukama si kwe kuno ng'omuntu gw'okamenta amabeere okamente bwoti ntyo ku mutima naŋŋamba enkoze eki neŋŋamba mponye okitegeera naye kati nkoze okubunyingiza obwo obusolo kuba nange nali mbutya okitegeera ne kati sooka olindeko nga totya n'ogamba oba nasanze musambwa kubanga ekyo obulamu bwange bwonna sikiwulirangako nsuubira naye wali tokiwulirangako gwe tewatyamu n'ogamba nti oba ngudde ku kaakati nkimanyi bulungi nnyo nti ebintu nga bino bikolebwa abawala ababeera beetunda ekyo kyo tukikkirize tukigaane abawala abeetunda be bamu ku bantu abasinze okulaba ebyeneena abagagga abo mubalaba abagagga ababagula abagagga abo balina ebyama ebikusike osanga omugagga nga nawe tokikkiriza nti ddala kituufu ono ye muntu gw'ensanze ebyaddala nga tosobola kukikkiriza nti ono ye muntu gw'ensanze naye nga yeye gw'osanze bannange ne kati nkubamu akafaananyi gwandaba kankubuuze singa ggwe osanga omusajja bw'atyo nga mugenze okwesanyusa wabula n'omusanga ng'alina bususu buna nga buli kuno buleebeeta buti oyinza okufuna appetite emukwatako naye ate munnange otya kubanga osobola okugamba nti jjukira gy'oba oli si wuwe oyinza okugamba nti munnange kanziruke ŋŋende kyokka nga tolina ngeri gy'oyinza kuddukamu kumuviira oli mu maka ge enzigi yaziggadde oluusi alina ne baasikaali mu butuufu ng'olina kugonda naye mbabuulire mwagale paasipooti zammwe abaana ab'obuwala abali ku byeyo
bino ebintu nga bino bwe biti bireme kubatuukako kubanga sijja kulimba ebintu nga bino byesittaza bw'okiwulira kati oyinza okulowooza nti bya bulimba kumbe ebintu bino gyebiri abantu ssebo balina ebintu ebikusike mulaba bagagga kutambula mu makubo okuvuga amamotoka ga bbeeyi naye nga balina ebintu ebiki ebikusike ebitiisa ebyeneena oba okitegera ekintu ekyo era kambagambe mwagale nnyo paasipooti zammwe kubanga ebintu nga bino sisuubira nti buli muwala abyetaaga oba abyagala ne baneeno babikolamu lwaki kale abikolamu lwa nsonga omulimu agwagala naye nga naye bw'aba ayagala kugenda bweru kukola asobola okubivaamu naye kati engeri kati bano abagagga gye babawa kasente akangi n'ogenda ew'omugagga ne weebaka naye naku emitwalo 5 muganda wange bagenda kubeeyambululiramu mugenda kwebaka n'emisambwa nze nkubuulira mugenda kwebaka n'emisambwa ogenda kera ku makya omusamba gukulonde ekkubo kati gwe webaka otya n'omuntu alina obususu nga bunafo notandika okumukama kati omugagga ye buli bamukama ng'awulira emirembe olwo aba akola ki aba amala mukama katonda ono ebyewuunyisa biri mu nsi abamu kummwe muwulira ebintu nga bino ne mulowooza nti bya bulimba muganda nange gwe oba oyagala kakasa nti ebintu bino bibaayo genda obuuze ku bamalaaya kiki kye wali osisinkanye ekyesittaza mu mulimu guno ogw'obwamalaaya bamalaaya balina sad story kankubuulire abo abaana ab'obuwala abeetunda va ku bano bamalaaya b'omu kkubo waliwo bano bamalaaya mobile ng'omugagga agenda kumusanga ku street n'amugamba nti jangu tugende ewaka balina sad story ezisooka n'ezisembayo nze nkubuulira bazirina sad story ezisooka n'ezisembayo ebyaddala ozannya n'okuzannya nga malaaya yatudde ku makya n'akuterako emboozi n'omubuuza ne bannayisooka otubuulire kiki ekitiisa kye wali osisinkanye mu mulimu guno ogw'obwamalaaya bamalaaya babatwala ne banaaza emirambo juuzi mwalaba omukyala yabamutwala n'anaaza omulambo abaana b'obuwala babatutte babakozesezza biki lwaki lwakwagala ssente kubanga baakimanya nti mukama katonda yamuwa ekitone ekitalina kapito alina okukikozesa okukifunamu ssente kati omuntu bw'atya kati omuwala ng'ono agenda okutuuka okufumbirwa n'omugwamu ng'ebintu bimuyiseemu bannange bannange naye aba mukazi naye maama ate munnange tebatya bavaayo ne boogera mukama katonda ono naye enewe byebyo ebiri ku sayidi eyo sijja kumunenya nnyo sijja kukola biki kubanga naye anoonya kuba bulungi naye anoonya kubaawo naye olina engeri endala gy'osobola okuteeka abantu abasinga abagenda eweru baba tebaba bagagga kubanga ono alina ssente esobola okumutwala mu nsi gy'ayagala kataaka ebeeki naye olw'okuba nti zino ssente ziba nnyingi nnyo omugagga agenda kujja amugula muweeyo 3 5 kati ate eri agenze ku kyeyo afuna 9 guba teguggwa eri ziri zimenya anyway byebyo CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugobera bekumira ku mukutu mbaagala nnyo omukama katonda abankuumire mbere bulungi mweraba